ku page 10 mu Lungereza kyagamba kye kino: the unitary system of government has failed with disastrous consequences. We have in vain persisted on creating an omelette nation by first breaking the shells of the various units that constitute Uganda. It is high time we searched our souls for an alternative to this omelette type of a nation. We should propose and be committed to the establishment of a different system. Kakati bakulu kino kyannaku nnyo, kubanga ekyo okutwala Buganda nti ji olikuba n'olyasaayasa osobole okufumbamu kyoyagala, n'otwala Busoga nti ji n'ogikubakuba n'olyasaayasa osobole okukola eji eritabuddwamu Abasoga n'Abaganda n'Abakyoli n'Abakalamojja nga ye omelette gwe gyoyagala okulya. Tetutwalibwa ng'abantu mu ggwanga muno, kubanga nze Gukiina okuŋŋamba nti bw'obuuza nti Gukiina gwani nti ndi munna wa kisoboka, kuba Gukiina ndi Muganda. Olwo yalowooza nti bw'osalaasala mu Buganda obufi, omuntu n'atandika okwogera nti nze ndiwe wa Kiso, kitegeeza nti bw'omusaze kabaka we, kuba buli muntu lwagamba nti ndi Muganda abeera connected ku kabaka we butereevu. Kwe kusalaasala n'ekyo ekivaamu nti olemesa n'abantu okwekolako olw'okuba watadde mbufiififi, kuba Omuganda agamba nti agali awamu ge galuma ennyama. Kati obasala mbufiififi ne balemerera okwekolako, kati ne bajjanga gy'oli nga beggars, osobole bakozesa kyoyagala. Era ekyo mukimanyi ensonga lwaki abantu bagenda e Lwakitula n'ekisozi ne mu State House, kuba babuliddwa ekyokukola. Teri system ebawagira, obafudde bawa Kiso abatasobola kwekolako. Kati gwe president wa Uganda n'obawa kyoyagadde okubawa, ate n'obakozesa buli kyonna kyoyagala bakikolere. Kwegamba okumenyaamenya Uganda kukyagenda mu maaso kibi nnyo, kubanze ng'Omuganda ayogera Oluganda, kati waliyo olulimi olw'abantu b'omuwa Kiso lwe basobola okwogera lwe naayogera. N'ekirala, onyima otya identity yange? Bwe neeyanjudde gye muli nazaalibwa omukyala n'omwami, naye abantu abo abanzaala olwazaalibwa bwe ppa nga nina akakwate ku b'empologoma, nina akakwate ku bannakinsige. Kaakati oŋŋambe nti Buganda teriiwo, ekitegeeza nti n'ebika bya Buganda tebikyaliwo. Tubeere bubeezaawo nga Bakirereese nti nze ndiwe empigi, nze kwegamba tekisoboka busobosi. Naye ng'ekyo kyennyini ekyo kiba kusaanyaawo bantu obafuule gwe kyoyagala obafuula, oba bulogoyi oba ensolo eterina community mwebeera, lw'oyinza okugamba nti nze gundi era nva mu kifo gundi. Mbabuulidde ebinkwatako ng'omuntu, ekyo kyembi. Kati omuntu ajjawa right yonna okuŋŋamba nti ndi kirala, era n'ekikkiriza, kubanga omuntu alina okufiirira identity ye okuggyako nga yennyini ye yeerondeddewo okufuuka ekirala. Tosobola kugamba Musiraamu na Mukristaayo na Mukatuliki nti olw'okuba eddiini zino zirimu okusika omuguwa here and there, kati yonna nziweze nziseewo eddiini emu, nze president gyenjagala, nsobole okufuna omelette gyenjagala mu Uganda eterimu nnyombo za ddiini. Ebyo bifu era tetujja bikiriza kukola. N'olwekyo abantu bagamba nti balina okuyimirira ne bagamba ekyo kafuuwe, bategeeza nti ekyo kafuuwe. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale. Kaakati okusaanyaawo Buganda n'abantu baayoko okugenda mu maaso, ekizibu eky'amaanyi ennyo kye tulina ye corruption ku ssaawa ya leero. Corruption buli wamu, naddala wano mu Buganda. Okusooka Abaganda tebaweebwa mirimu, n'olwekyo tebalina ssente, naye kyekiriwo. Njagala nkutunuze mu bigambo bya National Medical Store Entebbe.
mu National Medical Store awabwa eddagala eryandibadde liweebwa abantu baffe tutegeezebwa nti milioni 87 zabbibwa era ne tukisoma amawulire nti ababba milioni ezo 87 amannya amakulu mu kyo mulimu Moses Kamarare ne mubaamu John Byohangirwe ne mubaamu Filibert Oyesije ne mubaamu Sherina Tibenkana omuntu okubba bilioni 87 ez'eddwaliro eryandibadde ligenda mu byalo na buli wamu okuwonya abantu malaria n'emisujja n'ebiddukano n'ebirala okwo kuba kutta bantu mu ngeri ngenderere oli atwala ssente ezo eddagala lime kutuuka ku bantu baffe bwe bafa bo abalina ssente abawabbye ssente ezo basobole okwegazaanya mu Buganda. Ekyo kimu. Ekyokubiri bw'otunuulira gavi funds ezabbibwa n'ogamba nti bilioni 1.5 n'okusingawo zibbiddwa nga ze zikola ku malaria, tuberculosis, zino endwadde ezajja eza AIDS. Bw'onoonya amannya bantu ki abaazitwala bagamba nti Jimu Mukwezi, Alex Kamugisha, Alice Kaboyo. Kakati bannange ddagala lyerenkanawo ebyo abantu bye baba bafunye ng'omuntu abbye obutitimbe bwa ssente ezo asobole okugula ettaka mu Buganda, asobole okuzimba ennyumba ezakalina mu Kampala, asobole okuweerera abaana bwe basome ne masters ne PhD nankubadde tebalina busobozi kubisoma, okusasulira wonna wabatutte basobole okuddaawo, ate mu nkomerero batugambe ekyo atalina masters degree tetumuwa mulimu naye nga teri Muganda alina masters degree olw'obwavu n'okusosolebwa. Kankuwa ekyokulabirako okugeza senga tufuna lisiti ya scholarship ezigabibwa State House mulimu Abaganda bameka ate mulimu abalala ng'abo betwogerako abali mu kunyakula ssente zino abeesasulira ne bakola buli kye baagadde. N'olwekyo Buganda eri mu kusaanyizibwawo mu ngeri nnyingi. Kaakati kino kireese ekizibu eky'amaanyi ennyo. Njagala mbasomere omukungu wa gavumenti agamba nti owange Uganda erabika eyagala kuttamu genocidal tendencies. Omukulu ono ye Kulaije Felix, spokesman wa UPDF. Bino byengendo okukwotoyingira yabyogera era byali mu New Vision olw'olwokubiri Meyi nga 17 omwaka oguwedde ku peji 12 yagamba bw'ati mu quotinga mu Lungereza, I was left in utter disbelief. The director of Nsamizi Training Institute of Social Development and his wife narrowly escaped death when rioters smashed the windows of his car, saying they should die because of their looks, (tribe). These are genocide tendencies. Omukulu Kulaije yeewuunya lwaki omuntu ayinza okuva mu mbeera okutuuka awo. Byenva okwogerako bye bireeta embeera eyo. Kuba buli muntu afiiriddwa omwana we oba mukyala we oba taata we n'amuziika olw'okuba afudde malaria, amututte mu ddwaliro Entebbe terikalagala, n'omusawo aliyo tebamusasula, mu butuufu n'akafuna n'ebbaluwa okuva mu bakulembeze b'Entebbe nga basaba tusonde ssente ez'okussa amataala mu ddwaliro ly'Entebbe olw'ensonga nti ebiseera ebiseeko katono Nansi yali azaalisa nga yeeyambisa akataala k'essimu ye Nansi asobole okulaba kyakola. Kwegamba okututuusa ku ssa lino lwaki omuntu bw'ava mu mbeera weewuunya lwaki avudde mu mbeera. Ekituufu kiri nti obubbi obuli mu Uganda ku ssaawa ya leero busse abantu bangi nnyo mu Buganda okusinga abantu be baatirimbula mu Luweero, okuggyako nti bano abafudde tubatadde mu ntaana zaabwe, tetutandise kussa butuumu bwa buwanga bw'abantu ku nguudo na kubuziika mu kifo kimu. Naye bw'otunuulira doozi za malaria eziri mu bilioni 1.5 n'otunuulira doozi z'eddagala eziri milioni 87 abantu ne bazibba ne bayinaayina
ne bagula amataka mu Buganda ne bakola kyonna kye baagala naye nga ffe tuziika abantu baffe tetusobola kugenda mu maaso nagumiikiriza mbeera eno. Kino kitegeeza ki? Nti Uganda eyinza okwesanga nga tulinga abantu b'e Rwanda abaatandika okuttiŋŋana mu ngeri embi ennyo ng'Abaganda era nga bwe tubadde kuba Abaganda babadde balaze obuvunaanyizibwa bw'amaanyi nnyo mu buli kyonna ekibakoleddwa. Tebagenze kuwoolera ggwanga wabula okujjako okugamba nti lekeraawo tunyigiriza tuleke tukole bye twagala okukola bye tusobola okwekolera. Kankuwa ekyokulabirako wano amagye gonna agakoze ebikolobero mu Buganda naddala ag'engulu. Omuganda tasalangako kiyira kugenda mwakyoli oba lango awoolere eggwanga. Naye